Abalungi nsanyusa okubalaba. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Mwebale kujja mbaaniriza mu kifo kino. Obeera mu ggwanga omusajja w'omuyambe omuyambe kataako omusajja w'omuyambe omuyambe omutwale mu ddwaliro eri abalalu omutwale mu ddwaliro bamukebera omutwe bwe yali mu ssomero yatabukanga obwongo ne bamuddusa mu ddwaliro eri abalalu omutwale mu ddwaliro omusajja w'omuyambe omugye mu bantu okuva entebe okutuuka ebutabika si wala nnyo okuva entebe gye muwulemedde gye baabagoba omusajja w'omuyambe ebutabika wali abasawo. He needs a referral to mental health. Anyumirwa nnyo battidde abaabwe nga bakaaba abayita n'abasisinkana enanno n'amwenya omulaba aliko ekizimu eky'obutemu ndabe weessa ssente omutemu oyo talu bannange erina eddalu ettemu bannange erina eddalu eggwira eritalina kufuga. Take him to the psychiatric unit. Museveni has signs of psychosis. When he was a student, he had several mental breakdowns. Now he's obsessed with murder and torture. Seek medical support to stop chaos in Uganda. Janet omusajja w'omuyambe omuyambe kataako omusajja w'omuyambe omuyambe omutwale mu ddwaliro eri abalalu bamukebera omutwe alina emisango asaana nakomera abatemu bali makaago abatemula bali makaago famireyo yetta abantu mu Uganda. Museveni is the capital offender. Number one yemutemu asooka yatereka abatemu mu Uganda oli maama we kwasa ne Bible bino tobifuula byanfuna mutta abantu mubbe eggwanga nekimuhoozi kiyambe okitwale mu ddwaliro kitta abantu bakikebera omutwe oyo omwana wamugayalirira byayogera temuli magezi kyova olabe edukeshoni ekulemye kuba olina efitina ne b'okuziza tebalina magezi tuula wako labirira omulalu mu makaago gyewafumbirwa bagwa eddalu batabufu ba bwongo ekyo ekika kirimu abalalu batema abantu ne Museveni ekizibu kyakimanyi mutabufu wa bwongo Janet omusajja w'omuyambe naawe weeyambe bw'oba tomuyambye tujja kumukima tumuteeke mu kkomera alina emisango asaana kukomera bannayuganda bafune emirembe. Ndowooza temummanja. Nsanyusa obbalaba mwenna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogw'2021.
wandika ekitabo kya Isaaya essula 49 olunyiriro lw'14 n'olw'15. Waliwo omu ku booluganda ku Prayer Warriors kino ekyawandiikibwa kyatusomesezaako leero. Nengamba katukigabaneko ffenna ng'eggwanga Uganda, kubanga kiri mu kiseera kyennyini ku bibuuzo ebiri ku mitima gyaffe oba ku mitima gyammwe. Kino ekibuuzo mukimbuuza nnyo, naye ffe eri ku Bible and Politics Mukama akituzzeemu. Neŋŋamba nedda, eddoboozi kaligaziwe, kubanga kyekiseera kye tulimu, bye bibuuzo bannayuganda bye mulina byensinga okuba nabyo mu kabokisi. Isaaya essula 49 olunyiriro lw'14 n'olw'15, naye oli waddembe okuva ku lusooka obitegeere bulungi. Maureen Skin Care okudda mu kyolususu, amaanyi matono nga bwe mukimanyi, naye tujja kgenda mpola mpola, mujja kumpulira ne Mukama ajja kumpa ekisa, maybe nange nyongeze volume. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ku lususu. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu, nonya Maureen Skin Care. Wonna wooli asobola products ze ziba zisobola okutuukako. Oyinza okuba nga wakozesaako nga weemyusaako ne weekuba jiikinga essaawa zino kati olinga Anita Amongo, ali awo si wa papo si waaki si waaki, ali awo tamanyi wabitanga wabikuubo, alina lwabeera ow'ebikuubo ne yeekuba jiiki, luli ne yeekuba omo, luli ne yeekuba nomi, ali awo tategeera kkala ye. Anita Amongo Deputy Speaker. Kati oyinza okuba nga ebyo obikooye, tuyagala kufaanana nga Anita Amongo, alinga ayengedde, alinga avunze, ali awo tabitegeera. Inbox Maureen Skin Care. Njagala kudduka misinde olwa ebingi bye nnina. Leero nina secretariat mpitirivu, era bwe muba musobola mutaginge Secretariat, mutaginge His Excellency Kyagulanyi, mutaginge Rubongoya Secretary General, mutaginge yenna Honorable Mpuuga, mubataginge. Ekiriwo bwe kibayitako be bamanyi. Share the video. Pastor Muwanguzi operation yagenze bulungi successfully. Bamu operatinze, yabadde azimbye olubuto oluvannyuma lw'okulya obutwa. Yazimbye appendix, ke kataago, si ke kataago, pancreas kalulwe, si kyekyo. Kati nezimba appendix nezimba, oba yeeyo oba ke kataago, I think. Ne bamulongoosa waali tusaba Katonda okumuzza engulu, okumuwonya. Yazza engulu, kati ategeera. Nkomye okwogera nabaawe emisana ng'atandise okutegeera omuntu nga bw'ojja akutegeera, naye ng'obulumi bungi, olubuto lumuluma. Gwe wenna asobola omukwatirako, ntegeddeko nti biiru ye eyingira 3M. Biiru y'eddwaliro eyingira 3M. So gwe wenna aliyo nga Mukama akuwadde obusobozi obutonotono oba bwonna bw'olina, ennamba ya Pastor Muwanguzi mugimanyi, giyiteko obeeko tumuyambeko bambi Mukama ajja bawa omukisa. Tetulina kyakukola, twerwanirira ffeka era twerwanirire. Katonda ali ku sayidi yaffe, naffe tukole kye tulina okukola. Pastor Muwanguzi tubeere nga tumubbulula mu kizibu kyalimu ne famire yonna okutwaliza wamu, ate ne NUP as a family. Mbasaba mwenna, buli alina kyasobola okutoola akitoole. Mukama ajja kuddizaawo mu linnya lya Yesu. Era abamu kuffe ku Prayer Warriors twekutte dda kye tusobola mu ngeri ey'enjawulo. Nammwe mbasaba mwenna buli ali gy'ali, kubanga oyo pastor waffe ku Prayer Warriors. So naawe mukwatireko, Mukama ajja kuwa omukisa.
yes muze musindike direct ku simu ye mukama jabadizaawo omwana waffe gwe tujjanjaba aimprovinga ali ku ddagala liri tukyamulinzeeko omusawo alitubuulira bwekinaaba kyetaagisiza kuba alina ebbanga eggere lyajja okuddayo bakebere naye bwenjogera naye aŋŋamba embeera awulira eri bulungi saagala muntu ava mu kiraasi jjo nabalabye abavudde mu kiraasi ababadde bakola ki nensirika leero bwe muva mu kiraasi nga tutandise ekyawandiikibwa nja kusembyangayo security alerts kuba kati ze mulinze tulina security alerts tulina politics tulina ekyawandiikibwa tulina n'okusaba byonna tubikolera mu ssaawa ntono nnyo so njagala okole ki otega okutu njagala okuyozayoza secretary general waffe David Lewis Rubongoya olw'okutikkirwa diguli endala naye eno yo bannange si ya Janet so bagamba abeNUP tetwasoma tuli mugunju simanyi twasoma emyaka 20P7 nedda kati tulinayo dokita simanyi professor David Rubongoya ku myaka emito bwe tutasoma mbuno tusoma bwe tusoma kakati ye Rubongoya asoma ye atikkirwa mu muli eyo mwasama bwasami kakati mwagala ki kiringa ng'ekibuuzo tekyalumbuye kintamye temudamu kumbuuza tekyalumbuye mbu simanyi Eddie Mezaya mbuno yagambye mbuno lumbuye yeewamba kakati mu bannange n'omuntu najja nagamba pastor kimanyi lumbuye yeewamba n'agamba minisita ayogere nti amukomyawo naye bannange abantu siina amaanyi nina matono mundeke njogere empola sigwa wano nenzirikira wano mbuno tikyalumbuye yeewamba n'agamba gavumenti enanga negundi oli n'abagamba nti mugende mugambe nti nno munkomyawo mukkirize defeat ab'NRM mukkirize defeat basajja mmwe twaba defeat nga byaggwa ekibuuzo kya tikyalumbuye bannange nkikooye okujjako ng'obadde tobigoberera nga gwe wategedde eggulo nti lumbuye baali bamukwata lumbuye yavaayo baali bamuleeta lumbuye yeewamba gwe naye gwe omuntu azaabigoberera now njagala muntagingire njagala musaleyo akantu kano olwaleero ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2021 security alerts zino muziwulirize bulungi abakongo mwenna abakongo abava ekongo ne musuubula e Uganda baasi eziva e Uganda ne ziyingira ekongo mwebereremu kikino ekiriwo jesawa zabadde nga emu kitundu zigenda kwera 2 nenfuna okumanyisibwa nti waliwo meeting egenda okgenda mu maaso njirinde nange neseebaka nenjirinda nendyoka ntega bulungi nnyo ebintu byange wennina okubitega satellite nezibeera gundi bibino ebyazivuddemu mu meeting eno mwabaddemu Jim Muhwezi ne mubaamu omutamiivu yennyini Kagunywa Kagusunda omutamiivu ono sigamba Kagutema ngamba Kagunywa mwabaddemu mu Jim Muhwezi mwabaddemu Kagunywa yennyini mwabaddemu omuzadde Kagutema anti oli Kagutema agutema ono Kagunywa n'agunywa ne mubeeramu ne Kandiho ne mubeeramu n'abakongo abasajja abakongo abalala 2 be mugenda okutegeera amannya we tulaga ne batuula mu meeting nga bateesa bwe bati gavumenti ya Museveni ne Museveni bateesa bwe bati Kandiho owa Iso mutabani wa Museveni Kagunywa ne Museveni Kagutema ne batuula ne bagamba Kyagulanyi afuuse ensonga Kyagulanyi abalemye mu Uganda Kyagulanyi abalemye okuyimplicatingako bye baagala okumuyimplicatingako ekintu ky'okumufuula omutujju n'omuyeekera kigaanya okukwata mu Uganda bagaziyiza ekitimba bakitutte mu nsi ezituddiridde olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 2021 kati ekintu bakigaziyiza bakijje mu Uganda bakitutte Congo naye bagenda kutandikira
basi Jesse basi simanyi Jesse Link ne poko mwesibe 2 3 2 ziyinza okutuka. Ekirala kye bateesezza ku saidi ya Congo ng'omaze okusala Congo waliwo broad ng'ogize ofulumya Uganda ng'oyingira Congo waliwo amakubo ag'enjawulo ne boda ez'enjawulo awo. Naye bino bye bagenda okukola teganya okuto. Boda esooka boda ya Kasese Bwera tawuni bagiyita Kasindi. Kati after Kasindi waliwo nga kilomita nga 3 otuuka ku lyato lye bayita feri lino erittika emmotoka. Kati feri eyo bw'okulosinga riva eyo gundi River Semiliki kuliko National Park ku saidi ya Uganda bagiyita Queen Elizabeth National Park. Ku saidi ya Congo bagiyita Virunga National Park. Owulira Virunga National Park ku saidi ya Congo. Ku saidi ya Uganda bagiyita Queen Elizabeth. Kati River Semiliki eyo feri eriwo, feri zaawo, feri eyo eriwo bagenda kugikuba boom. Feri bagenda gikuba. Feri bagenda kugikuba. Bwe bannange mutambuze vidiyo eno. Musaleeyo vidiyo eno etambule. Mbasaba mwenna abali mu nsi ezirimu embase ya Congo mu reportinge ku embase za Congo mubagambe Museveni agenda bakuba. Mukole kye mwakola ku embase ya Turkey. Gwe wenna ali wano wamma mmwe ba followers bange abawandiika ne muwandiikira UN ne muwandiikira zaani muzibuulire diiru ekyaganidde weewati abakongo bali ababiri basabye $1.5 gavumenti egamba babasalireko naye babadde bagamba bakyagala ku Lwakusatu olujja wiiki eno etandika enkya oba ku Mande. Ku Lwokusatu wiiki ejja bagenda kuba ziferi ez'enjawulo. Muwandiikira UN mugigambe eteeke ennyo amaaso e Congo. Museveni alina kyagenda okukola e Congo. Mwe muwandiike na kakati mwe muwandiike nze soosi. Sibalimbangako. Kati eyo gundi bagenda gikuba. Kaputeni waayo omuntu agikulira ddala ye yabadde mu ki? Ye yabadde mu State House. Yes, eyo feri ogwo omugga guyita mu nsozi. Ekitundu bakiyita Kaluluma. Awo we bagenda okugikubiramu ezo ensozi. Piloti waayo amannya ge bamuyita Kalambayi Modesto. Ye yabadde mu State House. Oyo yagikulira. Era gwe babuulidde engeri gyagenda okukola mu ripooti ne bagenda okukwata abalina abamu bali ku side abamu bannayuganda abalala bakongo. Era kye bava basaba $1.5 bagenda girya bangi balina obbawaako. Ono omusajja Modesto yagenda okukola ripooti yajja okubreakinga news nti ebintu bye tukutte bya NUP nga yekuba Congo. Omusajja amannya ge bamuyita Kalambayi Modesto. Basaba $1.5 naye gavumenti egamba mutusalireko tetulina ssente. Omuntu agenda okuvunaanyizibwa abakwate bonna bagenda kubanga balumiriza nti Kyagulanyi ne NUP be babasindise Congo.
kyova olaba Museveni bakugamba buno bubbomu bubwatuka e Uganda babusiba ku ADF simanyi ICC eri Congo diru omuzannyo baagala gumalira Congo bagambye bwe bati Kyagulanyi afuuse ensonga atadde eggwanga ku ttaka akubye eggwanga ku ttaka okuva abantu ba NUP lwe beekalakasiza mu nsi z'abazungu ne beekalakasiza ku IMF ku UN headquarters ekitiibwa n'ekifaananyi kya Uganda n'obukulembeze byagwa Museveni bamulaba bubi eggwanga ligudde waliwo ebintu bye batakyafuna nti kaakati nabo baagala okukikola balage Bobi Wine nti mutujju naye bamwonoonera erinnya kubanga bw'ateekamu okukuba Congo okukola ki mbunno nabo basobole okuba nga bamusalayo n'okusala ettutumu lye mu baagazi b'emirembe okitegedde era n'omusajja agenda okunoonyereza ku musango ogwo ku sayidi ya Congo yabaddewo be bali ababiri omu akulira feri omulala akulira gundi agenda okukola ku by'okunoonyereza Kyagulanyi afuuse ensonga then eyo feri bwe bamala ogikuba bateeseza okukuba wano boodi endala gye bayita miramya bundi bujo waliwo bridge eyo eri kumpi ne town bagiyita Nubiru town waliwo bridge bagenda gikuba bridge eyo ekonnekitinga Uganda ku Congo era bagenda kugamba nti Kyagulanyi be banaakwatirawo bagenda kuba n'ebintu bya NUP bagambe nti nno Kyagulanyi yabatumye ye yabatumayo era yabalagidde okukola ekyo omuntu investigator bamaze dde okumuteekawo agenda okunoonyereza y'oli ababiri be nagambye ababadde mu State House Entebbe bamuyita Kapyamba Patrick agenda okunoonyereza agenda okuwa ripooti agikole bulungi nnyo ku lwa Congo agikwase Uganda ne UN bamuyita Kapyamba Patrick yagenda okikola wabula we bakyalemedde baagala $1.5 eza dola basobole okukolera Museveni diiru eno bakube olutindo bakube ne feri eyo ey'okuliva Semiliki bwe bamala bateeseteese okukuba feri eri ey'Nakasongola eva eZengebe okugendera ŋŋo ku mwalo eZengebe baagala kukubawo bbomu naye baagala gikuba naye bannaye Museveni oli musajja abantu abali mu mazzi obakuba ebbomu Museveni oli musajja omwana yagamba wakuba enkoko endwadde n'ogitta musajja gwe oli musajja abantu bali mu mazzi ate obakuba ebbomu naye Museveni firiza hiiti nze nkubuulidde feri endala gye baasonzeeko kubanga wano bateze ebbomu omuntu afa omuumu kati baagala gikuba ng'abantu bali mu maato abantu ba Moyo ate nammwe abeekalangala temweyibaala nammwe abeekalangala bw'obanga otambula ekalangala n'olaba nga abantu ababadde ku mmeeri ku kiferi ekyo aba bulijjo nga tebaliiko n'olaba nga aba UPDF ababeerako tebaliiko n'olaba nga waliwo feesi z'otamanyi togirinnya nammwe abeekalangala temweyibaala kati buli awali feri mwebeererewo naye olutalo lutandikira Congo Museveni okiwulidde ebbanga mutabani wo lyanaamala mu mwenge naawe wennyini ebbanga ly'onoomala ng'osamira Museveni yagambye kati ebintu binsobedde bano abaana nabo balabika balina emmandwa ebintu byenkola babijjawa nabo balina emmandwa ebabuulira kati gwe bw'oba olowooza mbu emmandwa zezoogera gwe lookingira mu mmandwa mbuno tulabika tulina emmandwa yagambye oyo mwana yamubuulidde obusaana nabulabye n'ekitwe ky'ente ekyasigaddewo wakiwadde embwa ne zikirya ku makya n'ogenda newe gwe musajja gwe tukulaba buli kyokola ate beera mwegendereza nze gambye ebbanga mutabani wo lyanaamala ku mwenge
ebbanga lye munaamala mu State House ya Kyagulanyi bye mukola tujja bimanya. Bwe muba temwagala tubimanye muve mu State House y'omwana. Awo we wali firimu. Ekyo bwe mukimaliriza tetubalinaako buzibu. Mukitegedde feri ya River Semirik baagala gikuba. Olutindo lw'emiramya baagala ddukuba bundi bujjo bridge eyo baagala gikuba. Mbagambye omusajja agenda okuyinvestigatinga bamuyita Kapyamba Patrick. Ate pilot wa feri ye nabagambye bamuyita kansooke nziremu wano amanya ga pilot wa feri yali ludda wa pilot weyayo. Pilot bamuyita Kalambya Modeste. Now kati mwaba basi ezigendayo pokopoko Link ne Jessa simanyi Jessa nammwe mwebereremu. Bw'oba olina omuntu yenna asuubula eyo ng'ayingira Kongo mu mugambe NUP mu kitegeere. Museveni agambye mu Uganda biganye akuba bomu jo yakubye gundi bomu yakutte abaana babiri baafudde, omu ali mu ddwaliro. Bomu ze zikuba miisi kati ayagala balumba mu mazzi nayo tumulaba. Museveni tugenda kutokosa ku mazzi mu bbanga ne ku ttaka mu nsi mu ggulu ne mu Kabuli. Tetugenda kubeera naawe gundi tamale mirundi bwe yagamba ku nsi mu ggulu ne mu Kabuli. Kuba gwe Museveni ne wemba nga ngenda kulinnya flight nga muoli ye yagamba yababe ku flight alinnya nze ngisazaamu n'engula tiketi endala. Siswa kutravelinga naawe wokka wensobola okubeera naawe mu Masigurave abo womba sina option. Simaze secretariat tugenze mu politics kati njagala ndaba omuntu adduka wano enkya ojja kunsanga wali ojja kundaba. Tugenze mu politics. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ewaka. Nabagambye mu lutalo luno ffe bawanguzi. Museveni akoze ebintu bingi ng'abikola okulumya iffe NUP bimaliriza bimukutte byonna tugenda biraba. Naye nga sinaba bigendamu ebyo, Museveni yabadde ayogera n'emphasize nga n'agamba ADF yakuba Kirumira. Bannange nnina ensonga okwesiba ku kintu kya Kirumira buli lwenjogera, naye n'olwaliro leka nkyogereko mu njogera ey'enjawulo. Museveni watukakasiza nti ADF yakuba Kirumira, naye omusajja Kirumira okwawukanako n'abantu abalala Kaweesi yali alina ebintu by'amanyi naye yabyogeranga mu kabokisi ng'abibuulira abantu. Yabuulirako Ssaabasumba Sipuliyano ate naye ne mumulya. Yabuulirako abantu be. Yabuulirako Kaggwa ow'e Masaka naye ne mumulya. Bino ebintu tubimanyi. Naye era waliwo abantu ba Kaweesi abalala abalina bye bamanyi. Si bonna naye abamu. Kaweesi ye teyayogera publicly. Naye Kirumira yayogeranga nti bannange Kayihuro wa ADF ayagala kunzita. Yamwogera Museveni Kayihura ye wa ADF. Ekyo kyenjagala otubuulire bw'obanga kyotegeeza ate otubuulire lwaki tokwata ku musajja wa ADF oyo. Kuba Kirumira ye yayogeranga openly. Ekirala Museveni kale bwe tuliremu okuvunaana emisango emirala gyonna nze ndikulembera ndigenda ne Sseggona looya wange ne tukuggulako omusango nga nze ngukuggulako Sseggona nga yaguwoza on my behalf okulaga ajjalira obulamu bwa Kirumira. Kirumira yafuna time najja n'ayogera naawe n'akubuulira buli kimu n'akusaba n'obukuumi. Kirumira nadda n'ayogera n'agamba nalabye pulezidenti ne mubuulira byonna. Pulezidenti kati akimanyi angambye okumpa obukuumi. Museveni bw'oba tomanyi kyatta Kirumira nga toli mu kufa kwa Kirumira lwaki tewamuwa bukuumi? Gwe musajja gwe tojja kutulimba. Bino ebintu tuze tubigobera. Nali mu boda naye nga mbeera wano n'akarediyo kange
owulira era bantomeranga nga ndi mu kuwuliriza leediyo nganja eggwanga lyange lyannuma kuva dda nga kaleediyo kambeera wano ate buli leediyo nga nnyina bye ngiwulirizaako essaawa zaayo ku makya mbeera ku Bosa ku Kaboozi ne Zaina Muwonge, simanyi Zaina Muwonge, awo ne mpulirawo ebyemizannyo nga buli ssaawa nziyinako leediyo yaazo, okitegedde. Ssaawa emu mbeera kukkiriza obagaana, ssaawa 2 mbeera ku misingi bwe ntyo. Olwo bujinga yogera ebintu ebirimu amagezi, agamba temugobanga abakazi mbona kakati muwulirize. Nedda ssebo, nedda namuwuliriza luli. Gwewulira Museveni Kirumira yajja n'akubulira abaagala omutta n'agamba nti mpa obukuumi, n'alinda obukuumi ne bubula. Olumu yali ali n'omusajja bamuyita Twaha owa NBS, Twaha Mukiibi, n'amugamba wagamba pulezidenti wamugamba agenda kuwa obukuumi nga tetubulaba. Kirumira n'ayogera ekigambo kino mu kamwa ke, bwembanga ndi liability mu maaso ga gavumenti ne wa President Museveni tajja kumpa bukuumi. Ne if am an asset nkijjukidde yagamba if am an asset bajja kumprovidingira security, naye bwemba ndi liability bandeke nfe. Ne bakuba Kirumira amasasi, n'olyoka ojja ne convoy n'otandika okuyinvestigatinga, naye nga convoy yo tennaggwayo, ng'emmotoka esembayo eri Kajjansi, gw'otuuse ku ssiini naye neye Kajjansi ejja. Eyo security yonna yiyo. Musajja gwe Kirumira yakubuulira buli kimu, ng'ate gwe gwabuulira ate gwe ayagala omutta. Bw'oba si gwe wali oyagala omutta, Kirumira wamuwa obukuumi. Museveni Kirumira wamuwa obukuumi? Tubuulire. Kirumira yakubuulira n'akuwa n'amagezi n'agamba n'akubuulira buli kimu, naye omusajja bambi teyamanya nti gwe wali emabega wa bintu bino byonna. Bannange nze neewuunya nnyo, saasoma nnyo, naye nze Museveni nakuzuula dda nti gwe oli emabega w'emivuyo egyo. Kirumira ye yali takimanyi nga ye awaabira Kayihura, gwe watumanga Kayihura, n'awaabira Kayihura n'ayogera ebintu bye yanoonyereza ku Kayihura. Bwe yamala Museveni n'ogamba Kayihura omwana atumanyi, buli kimu akimanyi. Era ne musalawo ne mugamba afe. Gwe Museveni ne musalawo Kirumira afe kuba yali amanyi bingi. Lwaki tewamuwa security? Lwaki tewamuwa security? Bw'obanga mbunaba ADF bamukuba. Kati wakiri tuli kuvunaana okulagajjalira obulamu bwa ASP Muhammad Kirumira. Era osigala totuwona. Era bw'okakasa nti aba-ADF be batta abantu abo, owa ADF gwe baayogeranga ye Kayihura. Omusajja nakugamba tuteme poliisi, tugiteme tugikomyewo, tulekewo ranka ya sergeant, abalala bonna tubayiwe, tutendeke poliisi empya. N'omugamba wamugamba mbuulira byonna ngenda kuwa bwa IGP, n'akubuulira obuziina bwa Kayihura, n'okubira Kayihura n'omugamba tuwedde tetulina kyama. Omwana yatwetooloola neweefuula akwata Kayihura. Lwaki Kayihura amala kuva mu kkomera ne batta gundi? Golowooza twerabira tubimanyi. Naawe kyembadde mbagamba, mwe bannayuganda mukimanye nti okwerwanirira kuli muffe bannayuganda. Ebyo bye muddaawo ate tuli bawanguzi. Ebyo bye muddaawo ne mugamba simanyi NGOs, ezo zonna zikolera Museveni. Kubanga azikwatamu azikangamu n'azita, bw'azita aziwa biragiro birala. Kati amakomera gajjudde, bagambye bwe bati bakola amakomera ga Uganda gonna nga galina okugendamu abantu 1,900. Kati galimu abantu 6,308. Abantu 6,308 bagambye ekkomera gye bazimba ekifo eky'omuntu omu kirimu abantu 4. We bazimba ng'omuntu omu yalina okwebakawo, kati webakawo abantu 4. Amakomera ga floodinze gajjudde. Kati Uganda Law Society ejjeyo engalabi zaayo ne NGOs simanyiza zaani mbuziyambe ku basibe babate babawolereze ku bwereere, naddala basajja mwe bagenza okujjuza amakomera ago
Uganda Law Society babataddewo ggulo ekyo ekibiina bakitaddewo ggulo ekya Uganda Law Society omuwala simanyi ye naabaasa era bonna beebo naabaasa nabo simanyi naakoraki simanyi naatukoraki najja n'ayogera ife nga Law Society musiba mutya abantu 6,000 tugenda bayamba nedda mutuleke tujjule mu kkomera temubawolereza bulijjo mulindaki John Bosco Kibalamaaliwa damulira aliruddawa nga temuvangayo banoonya Uganda Law Society nga temuvangayo banoonya Macheta aliwa Honorable Segirinya yagenda atambula wabula bagamba bwe bati abapya betugenda okuleeta tetulina we tubateeka kati beefuula abalina democracy bayita Uganda Law Society era ekyo Museveni akifuneko credit era Uganda Law Society Museveni agiwulidde agoberera amateeka atadde abasiba omutwalo gumu aleeta bapya mubalekeeyo mutulikeeyo babeereyo mu makomera mubalekeeyo batusibireko ne mu State House njagala amakomera gajjule Museveni asigazeewo oluwumu za State House atusibireko ne mu kiyigo kye mutulekeeyo basajja mmwe mujju bataddewo ne mineral water anti olwo bakola balaga okukola bataddewo mineral water ono ayina otuzzi ono ayina aquasipi ono ayinaani basajja mmwe rayiro bakazi mmwe mutuleke ffe twagala kubeera mu makomera mutuleke abaana mubalekeeyo mwe muleke amakomera gajjule bayine neyeekubye ekifaananyi olwo mbuno bakwataganye n'abamakomera okuyamba abasibe mwatulumirirwako ddi basajja mmwe mwatulumirirwako ddi kakati kibalidde baagala okusiba abapya tebalina we babateeka abakadde mubalekeeyo tubasangeyo mwe mutuleke n'ekyo kakati kifudde ekyokutusiba tebakyalina we batuteeka Museveni ogenda tukola kyolowooza oyina obutwa buganye oyina bomu emwettu kakati emirambo 50 kitegeeza bomu e Uganda zonna zaakuggwayo kubanga bomu ette omu ekoze nnyo etta babiri kakati ekyo nakyo kiganye ekyaffe kiikyo tukikubye kakati amakomera gajjudde Museveni talina kyayinza tukola mbabulye Museveni is nothing nabagambye is nothing before Ugandans nga muwakana NUP olwa kasita yalabanga NUP etutte parliament yeyina abagezi yeyina abalungi yeyina abategeera yeyina abato yeyina gavumenti wulira gye buvudde buva ne gye bukoma babadde batugamba parliament yetematema budget y'eggwanga negabira abalala bonna nekola biki byonna kati ate parliament yekaaba ze amended is a law kati ate parliament yekaaba Museveni yatujjako ssente ku luno naye bannange basajja mmwe muyina emitwe yabajjako ssente olw'okuba NUP bazze nagamba tewakyali kutambula olwo mbw NUP tebawulira kufuta ne bagendako ebweru ne batambula wawa tayagala balage embuno bakukola parliament ngijjako ssente ffe tetunnaba mpuuga tannaba kukuba nduulu ani teye yasoose wawa bannaye tetukyalina ssente emirimu gyesibye ani terayiro anti mwazisalalwa NUP emirimu gya NUP gitambula naye bannaye Katonda bw'aba ali ku sayidiyo emirimu gya mpuuga gitambula gwe wamuwuliddeko ng'agamba mbuno talina ssente wabula bannange eyo gavumenti ejja n'etubba n'okutubba yaddidde omusibe Segirinya omusibe Sewanyana ne bababba miliyoni 2 za bbeera ne bamala oziteekayo ate ne babakwata ne babazzaayo ne babba nzibi abalamuzi babbi Museveni mubbi palamenti nzibi ne bagamba mwokye palamenti mwokye ekyo ekitebe ky'abalamuzi simanyani ebyo ebintu bisaana kwokya State House esaana kwokya kuba tebalina makulu batuyambye ekiri entebe gagenda olabe ekiri entebe ne babba buli muntu ayingira simanyi $1 meka basajja mmwe omusolo gwe tubawanga tuli wano esente ze musala ku baana bakadaama esente ze mutusalako nga tubaweereza ssente esente empitirivu temusobola kukwatako ezo esente ne mukebera omuntu ku bwereere mbuna atayina bw'obagamba nti sina ssente bakuteekawo ennaku 2 oba 3 bwe bakakasiza ddala nti toyina ssente bakuggyako passport ne bagamba genda ozinoonye ozireete tukuwe passport yo basajja mmwe muyina emitwe omwana najja n'akola wano emyaka 3 nga buli lwaweereza ssente mumuggyako mubabbe
emitwalo 23 10 ze sente ze mubasalako kisinzira ku sente z'aba asindise mubabba nzeze kanze gwe batabba ku kyeyo basajja mwe sijja bawa musolo gwange ekyo nalayira Museveni sinza kuwa musolo gwange ayisoya mbunno mitwalo osindikote sente ne bakusalako emitwalo 10 ebyo bireetebwa kubanga temwasoma primary emyaka 2 mwe mwasomako 7 ne mugenda ebirala mwabirekayo nze nasigala emyaka 13 bojjako guli 7 nensigale 13 nenetegereza kintu ku kintu ebintu gwe nkubuulire primary temanyi university bw'ogisoma emyaka 2 ovaawo nga ofunye PhD mu secondary nagendayo kusoma gundi certificate gundi mu human resource nze ensome yange temujja gisobola Museveni toyinza kulya musolo gwange mbonsindika sente nkuwa omusolo I swear naye ne mubba abaana ne bakola ne mubabba abaana bali e Saudi bakaaba omwana asindika sente ne bamusalako emitwalo 3 musolo baba basajja bemulaba nadde Uganda ne bamukwatira ku kisaawe ne bamugamba toyina za covid tuula naye gavumenti yaffe yo tugiwulirako dinti ne tuyambyeko mbabuuza basajja mmwe muli tuyamba ki omukazi yavuddeyo wulira naye bannange Uganda tulabye naye mukama weebale kubanze nze mukama weebale wulira ono omukazi ani ono permanent secretary yani ono omubbi temumumanyi ono omukazi omubbi yani naye namwe temubeera mu kiraasi omukazi omubbi yani mmwe omukazi yagambye bwati ebintu byonna twabiterezeza ku kisaawe tubatereddewo wifi kakati tuzitaddewo leero wifi zino kakati butumaze ziteekawo kakati buli muntu ojja bifunira ku gundi esente zisindike nga tonnasimbula nga tonnafuna visa nga tonnabagula tiketi ekuleeta Uganda sooka osindike sente zaffe zo bw'omala okuzisindika kakati olyoka ofune tiketi ekuleeta kakati ate tubatereddewo wifi kwegamba mukoze ekyenjawulo tuteerawo wifi wabula mukazi gwe simanyi omukazi oyo yani banayimo Diana Atwine Diana yagambye bakoze nnyo bataddewo wifi bakyajogera naye bannange mutuswaza kyovula banze bonsanga wano simanyi Luswayiri naye ndi munna Kenya mimi Kenya peke ndi munna Kenya geregere siso akubeera mu nsi yeewanyisa wifi mbwa ebintu byalongoose abantu bagenze ne bayomba ne mbaterawo wifi kakati wifi weeri kakati olwo mbuno yakoze era tubongere n'ekisanja mukazi gwe Diana Atwine nga tonnaba kufa Uganda tejja kuterera gwe n'ennyumba yo mu kizibu kya Uganda naawe abaana babawadde omusolo emyaka omwana yeebaka wano naabona navaawo nga talina kyalina nga mmwe mwazirya ez'omu banka muzibbye temusobola kumuggyako omwana ngambye bw'ati n'akantu wallahi kuba just kudemonstratinga akayingiza mu nnyindo n'akola batu n'agamba tebagamba nti saako kebedde kakuluma nsigenda kasindika wala sigenda kasindika yasama n'akolako bwati nagamba genda otuule wali bye bakola temuliimu makulu naaka era sikuba mbuno baagala bakebera era sikuba nti no babakebera basajjamu mwagala kuŋŋamba omuntu n'ava eno US England wano Qatar Saudi Dubai South Africa ayina ebbaluwa y'obugeme mmwe bannayuganda temumwesiga mmwe muyina ebyuma ebirungi wabula bannange basajja mmwe muyina ebyuma ebirungi mmwe muyina abasawo abalungi ennyo aba UPDF abategeera bannange ate mwalabye ejjo nga batendeka ab'amazzi mbuno baleesa ab'amazzi bayinginiyazi abagenda bapulambazi abagenda okupulambinga ennyumba zammwe mwesibe 2 leeta pulamba gw'omanyi njagala mbuuze yinginiya yayingira ddi mu mucaka His Excellency Kyagulanyi togeza n'oleeta pulamba gw'otamanyi mu nnyumba mbwazibukula sinki abo babaleetedde bambega babaleetedde ba UPDF bagenda oplantinga ebbomu mu nnyumba zammwe mbabuulira okuba yessimu hello who are you this is Honorable Mpuuga ennyumba yange gundi sowe gitakyagenda kubanga walabika waguddeyo ekyangwe kakati njagala abakizibukula basindika wa gundi wa SFC
ng'ajja ne bbomu ng'ajja azibukula ng'ateekamu bbomu enkyanga bajja tufunye info bajja nno na chairman yennyini gwe bakulembeza ne bamugamba tufunye info ono musajja alina bbomu chairman yennyini yagiraba ku kyalo n'agamba bannange empuuga onzise mpuuga togamba mbuno bakupulantinze bbomu nze ngisanze mpuuga bbomu wagijjawa eyo tojja gyejjako kubanga chairman w'ekyalo ne defense ne mukazi wo be babaddewo era babagambe chairman sayininga chairman asayininge mu mutima mulungi mpuuga tumukutte ne bbomu nange nentya nga weerabidde nti pulamba yazzeeko ne mu nnyumba njagala mbabuuze bayingini abatandika ddi okukola mukyaka mwesibe ebbiri mbabuulire mwesibe ebbiri Museveni yagambye Kyagulanyi amufuukidde Kyagulanyi kati leka akubeko n'emirirwano nedda Museveni genda okubeko Rwanda mu bantu be yagambye okukyankalanya Rwanda taliimu Kenya boda ya Kenya we Bush yanamu mwetegeke Kenya ne Congo ezense ebbiri kati ne Southern Sudan namwe mweberere mulumu naye yo Rwanda tajogeddeeko Museveni bw'oba okuba nnyo genda okube Rwanda akakasajja kakwewulira kakulinda dda naye weebuzaabuza njagala genda mu kigambo kya Katonda sagala muntu ava wano security rights muziwulidde ekiri mu politics ebimu ku byo byebyo parliament Museveni yagijjako ssente alumye NUP naye NUP tennabakaaba ate Anita Amongi ye yakaabye embuye ne Magogo basula njala bulijjo mulya za parliament bulijjo mwe mutuulira ssente kakati ate Kaseija avunaanibwa ali mu mivuyo egy'okukola endagaano ez'ekiwaanyi kakati ate bakaaba mbuno abongeze ssente agamba asooka agenda mu lukiiko lw'abaminisita kati agenda bagamba obongeza ssente munzigyemu omuguwa kanzije wamma agenda bagamba okubongeza ssente munzigyemu omuguwa guno bwe mugunzijamu nga mbongeza ssente naye ssebo Ssennyonyi yamwekiise Kaseija n'amugamba weerabidde nze bwe nasituka nenva mu NBS ngenda kusituka ngende n'amugamba geza ogende nze chairman wa wano nalabye omwana Ssennyonyi ng'akunya jjajja Kaseija ekita ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo leka Ssennyonyi akuyuze tukutunge ojjemu enkindo ekita ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo Ssennyonyi jju Muwada yamugambye nkukubamu n'empi kakana nkukubamu n'empi ekikulu mwe temumanyi Luzungu Muwada yamugambye nkukubamu n'empi essaawa zino ensonga za ggwanga tulo otunnyonnyole wasayininga ki n'agamba naye wamma ngenza okwetegereza nga bye nasayininga bifiiriza eggwanga yabadde yeegaana mbu amunoti za loan officer za signatory ne bamugamba nedda za signatory za Kaseija Matiya Kaseija n'agamba wamma nzijukidde nze nasayininga nedda NUP jju omusajja oyo mumukwate ekita ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo bazeeyimwe katubalengeze ani Kahindo Tafire yagamba bw'ati Kahindo Tafire yagamba okutuddiza eggwanga eryo okujjako nga bajja ddi tuddizanga bwe baalisanga kale ssebo naffe okubaleka mugende tujja baleka tumala baleka nga bwe mwajja awo tujja kukkiriza tuddeyo ku zero tumanye nti emyaka 10 gatufudde nga bwe mwajja bwe tubaleka eggwanga lyaffe bwe mugamba oddireka nga bwe mwalisanga lyalina cooperatives ekitegeeza nja kukwata omuntu munyige aseseme cooperatives nze abazi lyanzimanyi mbamanyi nja kukwata omusajja oli omucwezi munyige aseseme gundi train mujja kulaba train nga ngisokola mu kamwa k'omusajja sali musale malojji ogifulumyayo mu mulabe ng'ali bw'ati
bwati mugambe maama omusajja nga yakoze nja kumunyiga ojja nkugambye ejja kufuluma anti mwagambye eggwanga okulituddiza mumala ddizaayo gye mwalijja naffe tumala bazzaayo mu lugabire gimu muhwezi muleka mu lugabire ekifaananyi kyenkiyina ayina lugabire obugere bweweese bwe buti bulinga obutangawuza obuganda naffe tubaleka obugere bweweese nga Museveni yajja yambala engatto y'ekibaliga tukuleka mu ngatto bbiri nga tezifaanagana ng'ate za kibaliga zonna za ddyo naye nga tezifaanagana ng'ozambadde mu magulu gombi awo mugende ffe eggwanga mulitulekere mutyo ate mwe mugende nabyo nedda ssebo ate kati twafuuse bazibu tulwanira mu bbanga njagala Museveni okubeyo ffere emu njagala Museveni okubeyo ffere egi njagala okuba olutindo lw'ekkongo nkutye nzikirize nti Museveni wakuba enkoko endwadde n'ogitta awo ngenda kukuvaako njagala obikube kubanga nina abantu bange wano olumala mbagenda mu kabokisi mbawe obukakafu mbagambe wamma muwandiike bawandiikire UN Museveni ogenda okuba ekkongo nga UN yakitegedde before tukutende nti nno oli musajja nga African Union yakitegedde before embase za Kongo zonna zirina okusula nga zitegedde olwaleero nti ogenda kukuba olutindo ogenda kukuba feri yaabwe ey'okuliva Semiriki bw'okikola Museveni nkuwa obugalo gwolowooza simanyi mbu wagula emmundu ogenda tukube emmundu beera n'emmundu zo amakomera gajjudde tolina gy'otutwala ate Uganda Law Society mulye ssente zammwe munywa amazzi gammwe mugende baataddewo obuzindaalo bonna ne batuninga Aquasip olwo munywa Aquasip tukole tutya ffe abaakulira ku gundi kug'ensuwa tetuliiwo wamma tugende mu kigambo kya Katonda saagala kunyiiga nnyo kugenda wala Bayibuli egamba bweti kino ekibuuzo mwenna kye muyina ku mitima gyammwe naye class monitor bw'otaggalawo luggi naawe gwe nja okusooka mwena omusaaga ne masita omukambwe naye Sayuni n'ayogera nti Mukama andese era Mukama anneerabidde kati wulira ekibuuzo buno bunabbi bwali bwa nabbi Isaaya obukwatagana ku Isirayiri bw'onoova eri ku lunyiriri olusooka obunabbi bwajja nga Mukama agumya Isirayiri ng'era agamba nakumanya nabamanya nabategeera nabamanya era ne mu lubuto lwa maama wo nakuyita linnya mwekamba buli waliwo ekintu ekyewuunyisa okuzaala omwana ne bakutuuma nti asiimowire eryo eddoboozi balijja walala waliwo abaasoose okuyita erinnya bw'aliyita gwebanga bakutuuma ziraba muzaale munnange waliwo yamala kuyita linnya n'agamba oyo ziraba muzaale era ne maama wo n'ali konfaminga Bayibuli egamba nakuyita linnya okitegedde era yamugumya n'amubuulira bingi n'amugamba nkusimbyewo ng'omuweereza wange ow'amaanyi bw'oba ovudde eri ku nnyiriri ezisooka ez'ekitabo kino kya Isaaya essula ya 49 kati ebyo byonna bye tuyitamu gwe ng'omuntu ne Uganda ng'eggwanga Mukama yatumanya naye wano agamba bw'ati nti nno naye Sayuni n'ayogera nti Mukama andese era Mukama anneerabidde naye wulira olunyiriri olw'15 ekibuuzo kiikino omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka oba obutasaasira mwana wandaaye weewaawo oba bayinza okwerabira naye si kwerabirenga ggwe maama tasobola kwerabira mwana naye kale bw'aba abadde bize nnyo n'ayisaamu essaawa agamba bannaye neerabidde omwana naye era amala najja n'amuyonsa naye Bayibuli egambye bweti nti kale obanga bo basobola okwerabira naye ggwe si kwerabirenga
waliwo omuweereza munnaffe omu ku Prayer Warriors yatubuulidde enjiri eno nempulira ng'enkutteko neŋŋamba tusheyalinge enjiri eno kubanga abantu bonna abasinga olumu ajja ne munyumya n'agamba wabula pasito okimanyi nti Museveni agenda vaako kubanga pasita Museveni ayidde namulabye atambula yenna bw'ati takyabitegeera namulabye ng'aswala yeebwalabwala ku TV byayogera tabimanyi pasita Museveni agenda kuvaako nti ye agenda kuvaako olukuba bbomu n'akomawo naye pasita okimanyi Mukama yatwerabira Mukama yatwerabira omusajja akubye bbomu Museveni talina gy'alaga kati gwe nannyini eno gwe nannyini lunyiriri luno Katonda tasobola kutwerabira nga lwaki atwerabira agambye oba maama Ebeni tasobola kwerabira Ebeni bw'aba tasobola kwerabira ate mmwe mbeerabira ntya agambye sisobola kubeerabira Mukama tatwerabirangako gwe byonna by'oyitamu ky'oba omanya kimanye bw'onoosoma ku nnyiriri ziri eziva eri ezisooka waggulu zikulagira ddala ddala nti Katonda atumanyi zikulagira ddala nti Mukama atumanyi buli kye tuyitamu ekyokuyitamu eno embeera entonotono eno embeera gy'oyitamu tekitegeeza nti Mukama abeera akwerabidde waliwo ebintu by'oyitamu nga bigenda kushapinga nga bigenda kuhardeninga obeerewo hardened omuntu akutunira agambe bannange kiki kino naye nga waliwo waakutwala nze nakola mu New Vision waliyo ekintu kye bayita panel beating kiri mu binding naye bannange ataasoma P7 myaka 3 olabye ennaku waliwo ekintu bakiyita panel beating ne mu bamakanika bakirina panel beating wali osanzeeko emmotoka gye bagenda osiiga langi noba nga gwe watutteyo emmotoka yo ewa makanika mu ggala gye bagisiige langi ne kakutanda n'oddayo mu process nga tebakuyise nti jangu ogino neewedde oyinza okuyomba olabira ddala ng'emmotoka yo bagimazeewo olabira ddala ng'abaana bakwonoonedde emmotoka bagenda ne bagikolokota nebeera ng'eya UPDF nekyuka nebanga eza wano mu ddungu zino ez'abano omanyi zino ez'abano bo tebalina kibira tebalina gundi green environment beekyambala ekyabwe kifaanagana na musenyu bwe bakakutaka bwati tosobola kukimanya nti awo waliwo omuntu kakati n'ebibombola byabwe bifaanana bwe bityo kati omusajja akolokota emmotoka yo n'alyoka agiyisaako ebintuntu n'otuuka n'obabuuza emmotoka eno nabawadde kugitereeza nabawadde kugyonoona nedda eyo ye process y'okugitereeza era bw'ogitwalangayo toddangayo nga tebakuyise omwana akwata ennyondo n'akuba n'obuuza bannaye wabbwa bw'otuuka oyinza omubuuza naye mwana gwe nakuleetedde emmotoka eno gyonoona oba kugitereeza awo aba agitereeza waliwo ebintu by'oyitamu nga akutereeza omusajja yantereereza mu bodaboda neŋŋamba kanfe naŋŋamba tojja kufa na ennyondo n'alyoka nkolokota muganda wange nga bwe neetakula nga ondi kumpi osobola okugamba ani asumuludde ensawo y'obuwunga ani asumuludde cyacu ne kakutana neetakula bwenti wallayi ng'obuuza ani asumuludde cyacu obuwunga bugenda bwe buti omusajja yankuba ennyondo mu biseera bya panel beating panel beating bakola obutabo gundi twakolanga obutabo nze navunaanyizibwanga ku butabo mu abakyala Fuleya City Beat oyo gwe mujjamu emisono gyammwe Fuleya City Beat ayi magazine mu abagundi abalambuzi ebyo byayitanga mu katwe kano akaninga eŋŋuumi mwe mundabirawo mulabira ddala omuntu atalina magezi nnyina bye mmanyi kakati musooka ne mucekinga obutabo nga mubumaliriza ne mucekinga page nations biki order negaana okukwata baagala order mutwalo mulamba temukyasobola kuddayo ku printinga muddira buno obwakoze damage ne mutandika obutereeza kyebayita panel beating ne mumakinga sure nti mujjuza obutabo bwa kiraya nti bugende ekyo kyebayita panel beating oyinza osanga nga mwabuyinsa atinze bubi ne muddira pages nemuzidabolinga ng'olina ozikuulamu ate nannyiniko alina obutalaba nti akatabo mwakakuddemu kati obwongo obukikola olina okuba nga wasoma P7 emyaka 20 okusobola okukikola waliwo omukyala bamuyita Batuwa yali alina akatabo ka iMagazine si yegundi wa iMagazine bamuyita Batuwa so
Pastor gundi namwirako nga amwogerako Pastor Malento y'omukyala ali mu bisiyaga doctor, she's a doctor, Dr. Batua, so like that. Omukazi oli yali akebera obutabo yali abimanyi nga yeye nnyini nga yabwenonera bino njogera bya mu New Vision nga yeye nnyini abucekinga bwati naye twakolanga pano beating n'agamba buno obutabo nga bunyiridde leero naye bwonna nga mubuzizise takitegedde n'agamba wabula ate no ode evuddeyo ate nga mmwe munda mukiraba bwe businza okufana n'agamba ku luno bwo buteredde okusinga buli bwe natwala ate nga buli bwe wali obulungi mu biseera bya pano beating oyinza okulowooza nti mukama akuleseewo osobola okwetakula n'ofuumuuka evvu ne bagamba bannange mwe abali eyo mulekeraawo mugire ani oyo asumuludde ccacu nga gwe yeetakula oli wano ng'omuntu tayinza na kukirowooza nti gwe weetakula yalowooza ccacu yafuumuuka n'ogamba waakiri kanfe n'agamba tojja kufa mmala kutwala mu prosesi yonna eggweeyo ne balyoka bakukuba ennyundu atwa nkugambye olunaku mukamu kasambidde lwafa lwe nali nfa ye yali ansooseeyo kiro nze nali nfudde misana ne bankuba ebyuma ngenda okudda engulu nga ndi ku cupa pano beating ennyondo neeyingira ku mutwe ne ngamba mukama naye wandindese nakukola kina ngamba nedda ssebo ddayo tokwatayo buli lwokwatayo zifudde essaawa za pano beating ziba nzibu naye okkiriza Uganda tuli ku nnyondo bagenda kutusiiga fira teri pulezidenti agenda kuddamu kutukola mu 7 byatukoze ne bwali baani olaba twagala nnyo Amini ne bwazuukira tayinza kuddamu kutukola bye batukoze ekyo taliyo ne bwali basuubi maama suubi tukwagala nnyo naye ne bwali basuubi tali kitukola mbabuulira kino ne bwali ba Solomoni tagenda kukitukola tulabanga tubaagala nnyo pano beating kye tuyiseemu kitumala teri muntu agenda tuzanyirako okumanya teri muntu agenda tuzanyirako tugenda kujjawo amateeka amawandiike amateeka gagenda kubeera mu mitima nga kikukakatako nti yagala munno nga bwe bweyagala kiwedde tewali amendimation kubanga twamendinze ebintu bingi biganya okutereera omusajja yatugamba senga tuleeta etteeka lya Lord Mayor New York ajja Kampala ne balikola 2011 Lord Mayor n'ayingirawo omwala gwatutta omukazi ennakawa nga Lord Mayor waali ne executive director omusajja yatugamba etteeka lyebbi kubanga lino etteeka Sebaggala yali yimiriramu okubba abazungu koffe wammali jeewo tetwagala kutubba yatubuuza olaba yabba abazungu ffe yatubba mmeka kyetaagisawo Lord Mayor akagambo Lord Mayor kakulemesa okubba ate kalimu vitamins ezikolerera Uganda gundi Kampala ne mugamba muzeeyi kyusa etteeka ebiseera ebyo nali wa NRM ne mbuuza naye lwaki mugaana okukyusa etteeka mwe mutubba lwaki temwagala bakyuse etteeka muleke bakola amendimation ne bakola amendingimation etteeka ne bali amending ne ngamba mukama webale tuwa Kampala genda olabe Kampala mu by'okusinga n'owa Sebaggala ofunda ne ku luli nga tetulina Lord Mayor si kuba Lord Mayor nkuba tteeka si kuba Lord Mayor oyo kojja wange mu mugendeko mpola amendimation zifuusa amendimation nedda Uganda empya tetulina tteeka lya kwamendinga pulezidenti bw'otufuga ennyo bisanja bibiri tusobola n'okujjako ku kisanja ekimu okitegedde nti bibiri todda tewali buwandiike endagaano ya ku ttaka kakati gwe genda okomewo ekyokusatu tukusaleko omutwe amendimation tuzikooye buli saawa amending nedda bye mwaka amendinga bimeka ebiteredde nga temunaba kwamendinga beyiro etteeka lya Lord Mayor lyatereeza Kampala entalo zajja ku Lord Mayor executive Lord Mayor executive director alina kubeera mu ka Lord Mayor agamba nze akakazi sikaagala katono nnyo nga nono agamba nedda ssebo Lord Mayor etteeka ligamba akawaayiro swa kagamba mu ka Lord Mayor executive director alina kuba mu ka Lord Mayor agamba nedda bannaye nze nyina Nalongo enkaayana ne zibeerawo ne bataputa etteeka buli omu alitaputa bubwe waliwo omu yali ani Sekabanja oba yasoma ki Sekabanja yajja n'agamba eryo etteeka
Lukwago alitaputa bubi kwegamba Lukwago lawyer ataputa bubi etteeka okusinga Ssekabanja atasoma na P7 wakiri Ssekabanja senga wasoma P7 emyaka 3 twandibadde tukkiriza naye tiyatuuka namu oba wa P5 yagamba Lukwago tamanyi kutaputa tteeka. Entalo ne zibeera mu Kampala za Road Mayor Executive Director alina kuba bbaawe alina kuba mulamu we alina kuba mukazi we alina kuba jjajjaawe emyaka 5 ekisajja ne kiggwako bwekityo n'agamba bw'ati bw'aba aganye okuba mukazi we bw'aba aganye okuba bba wange ofiisi mugiggale obo bonna buwaayiro buli mu tteeka n'agamba mugiggale naye Lukwago n'amugamba mukazi gwe sijja ne baggalawo Lukwago n'agenda ne yeebaka n'akomawo mu paati 2 Sewanyana n'alinnya ku mmeeza kwegamba ne tudda ku ebyo amendimation Uganda empya teri agenda bitukola pano beating gye tuyiseemu emala bakuyisaako emmotoka ng'eva ku pano beating n'agamba omusajja bannange nga alina ssente aguze emmotoka endala yeeri yeeri ebadde yagongobala omwana agikuba ennyondo n'alyoka agiteekako fira n'agamba naye bannange ASP alina ssente ASP yalya oyo mwana bulijjo mulaba wa NRM tayinza kugula motoka mpya bwetyo emmotoka yeeri emmotoka yeeri yennyini naye pano beating ekyusa ebintu mu 7 pano beating gy'otuyisizaamu teri agenda kuddayo kubitukola wamma Mukama atujjukira bino bye tuyitamu Mukama atutereeza Katonda yagamba Isirayiri bwe muli byonna bye mugenda oyitamu bwe muli tuuke Isirayiri tewaliba muntu abatwalako Isirayiri ogitwalako emmundu ogitwalako ebirala togitwalako ttaka Isirayiri ate bw'oba oyagala ekutwale ate Isirayiri yategeera ettaka yajja n'eno n'eri Uganda naye tewali munnayuganda ne bw'ogenda ne Butusi ettaka lya Isirayiri tosobola direetera ku Butusi kungulu ku Butusi terisala nsalo yaabwe bakuwoleza bakunaaliza wali ku booda ettaka lyabwe ne lisigala mu Isirayiri totwala ttaka lyabwe gwe va kugamba mbuno okutwala 5 ku 10 n'ettaka lyennyini toliyoolayo bamanyi ekiyitibwa ettaka bakirwanirira bwe libeera ku Butusi alikokoolako bw'ati n'alikasuka neriddayo n'ayingira Palestine nga tazze na ttaka lya Isirayiri bajjukira bajjajjaabwe emmundu ze bakuba buli kintu bakidocumentaringa lwe baasala River Jordan Yoswa yakola bw'ati bwe bamala ogisala Mukama n'amugamba londa abaana 12 buli kika kigyemu omuntu omu baddeyo mu ntobo za River Jordan buli omu alondeyo ejjinja limu ne bagenda wansi mu ntobo nga mazzi tegannaddawo buli omu n'alondayo ejjinja limu ne bakola ekijjukizo n'abagamba n'abaana mu bagambanga nti eyo Jordan yeeyawula ne mugiyitamu era buli mwana akulaakulamu ebyo ebyobulambuzi muje mugendera mwani Professor Teniteni omwana bamutwala wali ne bamugamba Yoswa yatusaza wano era gana amayinja mu kika kyaffe Katongole ye yakiikirira ab'ente era aga amayinja bagateekako Katongole emulema gabunga owawa namwama ebuwama buwama sebo buwamajju namwama atula buwama okitegedde bonna ne bagateekawo awo n'abaana babagamba nti yali Katonda ye yawulamu ennyanja abaana baffe tuli bagamba nti yali Katonda Mukama atujjukira olaba gwe mukazi gwe teweerabira mwana wo okuyonka lwaki olowooza nti Katonda asobola okutwerabira Katonda tatwerabiranga olaba nange taata ndi eno siina mabeere naye mbeerawo nenkuba ne mubuuza naye nga ndudde okulabako oyo omwana yannuma nnyo sooka ondage ku oyo omwana waliwo olwenkuba nga sagala kulaba maama njagala kulaba mwana teekako omwana ne mugamba kale mulabyeko kiwedde omwana oyo yannuma mmwe baana mmwe bantu mmwe Katonda atumanyi tayinza kutuleka oba ffe tetuyinza kwerabira baana olaba tetwebaka nga tetubawuliza tuli wala just ku ssimu omulaba ku ssimu n'owulira nga ali awo nakyankalanyamu awo nakyankalanya n'olaboke kale musule bulungi kakati mmwawe mugambira ne pasito kimanyi Katonda tumusabye naye yatwerabira nedda
tuli mu process ya Nyondo kaba tukube Nyondo naye bwe tunaavaawo mu pano beating omuntu agenda okuddamu okutufuga weesibe ebbiri kuba kati tumanye engeri y'okutega president ebipale n'agenda oba Japan n'agula ekipale nga buli byayogera mbiwulira wano nga biri mu kipale kati njagala Museveni oyite bwereere mu bisaatisaati ebyo ekisaatisaati ekyo okujjako kijjeeko amapeesa Museveni ojjojje ng'esaati tekuliiko mapeesa nga byonna obikuunyuddeko biri bwe biti ojjire ani ayagala eŋŋuumi mu musalankwawa awo ojja kuba omaze naye ng'okyayambala engoye by'onoyogera nja biwulira ate weegendereze bwe sirireeta Museveni nga Katonda atuwadde obulamu ndikuba eddoboozi lyo ng'oteesa okutta omuntu ndikuba wano eddoboozi lyo Museveni kale ng'okyayambala mpozi Museveni kati ebyokwambala biveeko ne mutabani waave ku mwenge mutambule bwereere mutabani wotaddamu kunywa kuba bwanywa byogera ate tasobola butanywa naawe ebyengoye biveeko kuba ne bw'onoogenda n'ozigula mu nnyanja ne bw'onooze okujjako zookya omuliro naye ng'okyayambala ojja kunda ne bw'onooyambala olubugo yagambye bano abantu balina emmandwa lwaki enno nayo ne musabo lyanga ani yalyogera goloza mbunne emmandwa yeetuuka mu ssabo Mukama akusaasire musajja ggwe ng'okyayambala okyafumbira emmere mu nsuwa owedde Museveni njagala ogende okuba eriva Semiriki nkutye njagala ogende okuba olwo olutindo olwo awa bunyani olukuba enkutye Museveni bw'olukuba ngenda kutya kubanga olwaleero abantu mwenna abali kuno wamma mmwe ba online mubiteeke ku Twitter mubiteeke embassy zonna zimanyi nga embassy za Turkey bwe zaawulira ekintu kyalumbuye n'eza Congo zonna muzitegeeze kati batuule balabe nga Museveni akuba feri yaabwe abagambe nti no Bobi Wine nedda ssebo Museveni yagambye akasajja kanneekiise ebyenfuna kaabikutula era ebyo byolaba bye beefuula mbuno batukebera ku kisaawe ebyenfuna bifu banoonya ssente tebaziraba olaba omukazi yewana mbuno atuteereddewo wifi kakati olutukuba amabeere muliro mbuno olwokuba wifi bakyazoogera kiringa ng'omuntu omanye dda ku kyalo omuntu yabeeranga ne kaseti ng'alina ne compact bane ng'omuntu alina compact ne kaseti oyo tumwogerako ng'abamu atambula nayo nga mukyala kandida va kugima kusukkiridde n'atambula ekyalo tekagenda muga kusanga banyirira bayakwasa kunku nakwera mu mbuzi ng'oyo omuntu amalako ekyalo mwenna nemutya kubanga ewaka tewaliyo kakaseti oyo nga wakabi kati ani ono Diana atwina akutte kaseti atambula ku kyalo nataddeyo wifi bye mulabanga ebyafaayo kubalala bintu bya bulijjo wabula bannange muswaza abantu mmwe wamma Mukama abawo omukisa katusabe ni bannange Uganda eswaza Diana atwine minisita n'oyogera ebyo waakiri wandibiwadde omulala wandibiwadde Dokita w'Emulago n'agamba fenga Mulago tutaddewo wifi ne tugamba eddalo lye Mulago likoze naye minisitule namba minisitule ne minisita simanyi permanent secretary wa minisitule n'ateekayo wifi najja n'ayogera byolabanga ebyafaayo kubalala bintu bya bulijjo Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero Mukama tukwebaziza Mukama otusobozesezza n'okumalako olwaleero nga tuli mu ddungu Mukama tuli mu ddungu tuli mu bigere biri Mukama bye walimu mu biseera ebizibu Bayibuli egamba n'ogenda mu ddungu mu kusiiba n'okusaba Mukama tuli mu kusiiba na kusaba olw'eggwanga lyaffe Mukama twagala oyongere Museveni buli kye yakola okutulumya kimulumye yatutiisa amakomera kati gajjudde ate n'ebweru tukanga badde ne mu kkomera bakanga badde kati talina watuteeka Mukama ekyo awe tulaga Mukama Palamenti yagijjako ssente alumye NUP emirimu gye NUP gitambula naye ate ejja Palamenti gyesibye
speaker ye yasoose okukaaba Ssenyonyi tannakaaba Muwada tannakaaba ate gavumenti yekaaba weebale mukama weebale nnyo mukama baasiba intaneti nga bagijja ku lumbuye gyali alina intaneti gavumenti terina intaneti emirimu giyimiridde naye mukama oli mukulu bye yakola okutulumya kati bye bimulumya akakadde ak'entondo gye katega amaggwa bwe bakagoba gye kadda kagamba naye leka ntege wano amaggwa bano abaana ababba ebikajjo byange ate mmwe abaana baze okubba ebikajjo bwe mukakanga omanya abakadde beekanga newaka ewuwa abeera yeekanga bwe mumukanga adduka dde eri gye yateze amaggwa mmwe ate era ne mugenda ne mumenya ebikajjo akakadde ak'entondo gye kaatega amaggwa kati gakafumita weebale nnyo mukama buli kye yakola okutulumya leka kimukwatireyo buli kyayagala okutulumya kakimukwatireyo mukama weebale ate leka babulwe solutioni mukama nga bwe wabuza mukama olunaku lumu wali oyagala okujja Yusufu mu kkomera n'okonfusinga Faraawo nga takyalina solution n'abagezigezi be bonna nga tebakyalina solution yaleetaawo simanyi bakireewa kiwanuka n'amubuuza kireewa kiwanuka kino bakikola batya nange simanyi nsomera akawaayiro kano n'agamba sikamanyi yali amanyi amateeka nga tamanyi mateeka n'abuuza kakati tukoze tutya nti mugende emagere ye wali alina solution mukama yabuza gavumenti ya Egypt solution ne bagende wa Yusufu buli kintu kyonna kibalema okusolovinga nga ne bwe banoonya omunnyo mu state house okuteeka mu mmere tebagula bamala kulya ne bagamba omunnyo gwabadde wano bwe banoonya sukaali naye tebamulaba bamala kunywa ebikalu bataddeko otudalasini ne bagamba sukaali yabadde wano mukama we njagala tugende Museveni aleme okubaako ekintu kyonna kyasolovinga buli kintu kyonna kizitowe buli kintu kizitowe nga ne bw'ayambala essaati tasituka ku ttaka nga ne bw'ayambala empale tasobola kusituka ku ttaka asooka agambe kanneebake n'obuliri bumusiiwe bw'alya takkuta anywa amazzi naye ng'ennyonta tewona alwale nga tawona bwe bamujjanjaba tawona obulumi nga tebukkakkana alyoka ategere nti mu Isirayiri mulimu Katonda mukama njagala Museveni abulweko ekintu kyonna n'erinnya lyerabire n'omukazi amwerabire ne UPDF agyerabire n'amwana amwerabire buli kimu kife ate nno yekka yategeerayo buli kimu yeyinginiya bonna batuukewo bamubuuze muzeeyo badde ogamba ki nga byayogera tebikwatagana awo mukama we njagala tulage mukama Uganda weeyise weebala okutuyisaawo mukama tugumye tuyiseewo bannaffe bafudde mu ddungu mu ddungu bafudde mukama bingi tubiyiseemu naye ebyo wagamba Musa tunulako emabega olabe abo boolengera toliddayo kubalaba nate definitely tebaddamu kubalaba nate mukama embonaabona Uganda gyebonyebonye temuliddayo gibonaabona nate ensaasana gye tusaasaanidde amawanga tunoonya obubudamu temuliddeyo kusaasaana nate wabula bayibuli yagambye bweti alitukuŋŋaanya okuva ebule n'ebweya oba tunaasisinkanira Dubai nga buli nnyonyi yonna edda Uganda bannayuganda bangi badda Uganda ab'e Kazakasitaani aba Iceland bannayuganda mugenda kusuulawo obutuuze bwa Amerika ne UK mukomewo ewaka bannayuganda mugenda kuvaayo ejjuba leero mukama abali ejjuba abo bo tujja batuukako nga bo baatuuka dda bajja kuba baatuuka dda ffe tukyali eno bajja kuba baatuuka dda kuba be basaana okusooka okuyamba Sudaani wabeereka bali abasajja babeerekamu naye bannayuganda babeerayo ne Jeno Katumba yagamba nange siyinza kubeera Sudaani Uganda si Sudaani tebeereka mujje n'agitya naye ssebo waliwo munnayuganda ali Sudaani myaka 7-15 naye mumusaagane bannayuganda naye bayibuli egamba bweti ndibakuŋŋaanya ne mbazza ewaka mukama ogenda tereza Uganda Abamerika bajje basabe obutuuze banaye twagala kubeerako wano okumpi ne Lake Victoria oba wano near river Nile tubagambe okubeera n'obutuuze olina okubanga olina green card eyaffe oba ejja kubeera red card oba ejja kubeera kinange simanyi omuzungu ayagala kukolerako Uganda nga green card ya Uganda ekwatikako amateeka agali awo gamanyi
ng'ate Uganda yeeyagaza mu nsi yonna naye Mukama ogenda kutereeza Uganda buli muntu atye amateeka tewali mateeka mawandiike amendmention nomo nedda amateeka gali mu mutima yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala tobbanga bintu by'abandi yagala nga Katonda omu yekka guni mwagaliranga ddala tulyoke tunyumirwe Uganda etaliimu revenge tunyumirwe Uganda etaliimu kutta Mukama tunyumirwe Uganda nga buli muntu munno Mukama tunyumirwe Uganda kubanga Mukama naye lwaki Museveni buli lwatuula ateesa kututta kati awulira bannayuganda bamulemye agenda kutta Bakongo naye Mukama njagala osirwaze Museveni ebyo byagenda ttatta naye Mukama njagala osirwaze Museveni olunaku lumu tuli mukwata naye alitubuulira Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza tusabidde abalwadde bonna Mukama basinkane tusabidde kanso wa Mary Mukama tukwebaza olw'okumuwonya tusabidde Pastor Muwanguzi Andrew tumusabidde mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna bambi musinkane Mukama aleme okubaako kyonna ekimutuukako Mukama wagamba Setaani bwe yagenda okwataakinga Yobu wamugamba naye tokoma ku mwoyo gwe ebyala byonna bikole naye baako wookoma kale n'embeera eno ku Pastor Muwanguzi ebeeko weekoma mu linnya lya Yesu newankubadde ali mu ssuula zino zonna 41 naye waliyo essuula ye ya 42 kanso wa Mary naye ayingire mu 42 eyo essuula ya Yobu waliwo essuula mu ssuula zino ziri 41 naye essuula eya 42 Yobu yali si ye Yobu oli eyeeyaguza olujjo nedda Mukama leka abantu bano bagende mu ssuula eya 42 mu linnya lya Yesu Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza era Mukama tukwagala nnyo era Mukama yongera okubeera naffe Mukama yongera okubeera naffe Mukama tugenda gezaako nnyo okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu anoŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabu ky'okufa oliwandike mu kitabu ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina Mukama bawe omukisa olokose nga mmaliriza bw'abaawo wenna asobola oyamba Pastor Muwanguzi biruye egende erinnya ate mu ddwaliro akyaliyo bambi muyambe ennamba zibeerako ku live ze osobola okugendayo n'ogiraba bw'oba togirina inbox mi njikuwe Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanyongerere omukisa oba ngisome ennamba ya Pastor Muwanguzi njibasomere funaawo peeni njikusomere ennamba ya Pastor Muwanguzi nve mu kifo kino ennamba ya Pastor Muwanguzi eri 0777 53 48 94 077 53 48 94 mbagala nnyo okugenda Mukama waffe Yesu mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba I sign out